يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء الله سبحانه وتعالى ayingira munga ategeeza nti maali eyo erina okuweebwa abaavu almuhajirin abo abaasenguka ne bava e Makka ne baleka emaali yaabwe netwalibwa abakuraishi abaali bamushirikin abasajja bano ne bajja nga baavu amwina okubawa ku maali eyo alladhina ukhriju min diyarihim abasajja abo bajjibwa mu mayumba gaabwe ne bajjibwa mu bibanja byabwe wa amwalihim ne bajjibwa mu bizinesi zaabwe yabtaguna fadlan min Allah nga banoonya ebirungi nga yebanoonya ebirungi ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebirungi ebyo by'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala gye baagala okukulaakulanya wa ridwanan nga banoonya Allah subhanahu wa ta'ala bave mu nsi nga abasiimye wa yansuruuna Allah wa rasulahu baaleka ebyo byonna ng'omulamwa baagala kutaasa ddiini ya Allah na mubaka we ulaika humu sadiqun abo nno be boogezi b'amazima ddala kye baayogera ku mitima gyabwe era kyekiri mu bikolwa byabwe kubanga be bakkiriza abannamaddala. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار نابا باتيكاتيك النيومبا kubanga abantu b'e Madina bwano beebogerwako abateekerateekera abantu ba muhajirina abasinguse ne babateekerateekera amayumba ne babaaniriza mu ngeri ennungi ng'omuntu asobola okutalaka abamu ku bakazi be abalala basobola okubeera nga nabo bafuna abakyala be babeera nabo omuntu asobola okuyuza wakati mu maali ye n'abeera ng'agiwa mukwano gwasinguse. Allah agamba abantu abaateekateeka ennyumba nga bateekerateekera bannaabwe wal imaana min qablihim so nga baalina n'obukkiriza bwabwe obwannamaddala nga tebannabana bali kusenguka kujja gye bali basajja baali bakkiriza abatuufu kubeera bano baagenda okusenguka baasanga bano bamaze okuyingira obukkiriza obwannamaddala. yuhibbuuna abantu b'e Madiina baayagala nnyo man haajara ilayhim buli yenna yabanga asenguse n'addukira gye bali ng'ekimusengudde eddiini ya Allah wala yajiduuna fi sudurihim haajatan era ne babeera nga tebafuna mu mitima gyabwe ennogu yonna mimma utu kwebyo ebiba biweereddwa bannaabwe bali abaasenguka kubanga ku nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuuka okugaba eminyage emifayo eyo emaali eyo gye twajja kuba Bani Nadir yagiwa bamuhajirin mu ba Ansari tewali yafunayo okujjako abaayolesa obuzibu bwabwe n'obwetaavu bwabwe ng'omusajja yali ayitibwa Abi Dujana ne Sahal ibn Hanif abo baayolesa obwetaavu bwabwe nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abaako kaabawa naye nga yasinga kubeera ng'eweebwa abamuhajirin. Allah aboogerako nti ba Ansari baali tebalina nnugu yonna na ssungu lyonna gye baali bawulira olw'ebyo ebiweereddwa bannaabwe bamuhajirin nga babiva mu maali y'aba Bani Nadir eyo eyafunibwa nga tewali kabasana. Abannanfuusi ne batandika okuyiwa wolokoso wa buli kika ti Muhammad asosola olaba bw'atulesa ebbali n'abeera nga banne be yajja nabo baawadde. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga awaana abakkiriza abaali mu Madiina abatasobola kufuna nnugu abo abaali nga balabika baagala nnyo bannaabwe wa yu'thiruuna ala anfusihim ne babeera nga beerekereza ku myoyo gyabwe walau kaana bihim khasaasa newankubadde nga babeera nga balina obwetaavu nga bali mu mbeera ey'akanyigu nga balyetaaza ekintu ekyo naye ne babeera nga beerekereza ku myoyo gyabwe ne bakiwa bannaabwe bali abasenguse. Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako ekibeera nti abannanfuusa abaawulira ennugu Allah subhanahu wa ta'ala ate abo tabatadde mu kubeera nga abawaana wano mu aya eno wabula awaana abo bokka
abatayinanga nnugu kwebyo ebyaweebwa bannaabwe bamuhajirin ne babeeranga bo kennyini ne babeera balina obwetaavu emyoyo gyabwe beerekereza ne bawa bannaabwe ne babeeranga bagamba ekyo kimutwalire ansaari. nga lumu waaliyo sahabi eyafuna omugenyi n'aganga ate talina kyakulya kimala wabula obumere obwaliwo bwali bw'abaana n'agamba mukazi we nti omugenyi bw'oba omugambula emmere tutuule ku lujjuliro ogenda ozikiza akataala obwana bwebakirize bumala okwebaka oleete emmere yaffe tutuule ng'abagenda okulya ozikiza akataala ffe tujja kubeera muli nga tunyeenya amatama ng'abalya naye nga ye omugenyi alya bw'anaamala okulya alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nassa ayinu nga ekikolwa ky'omusajja oyo kimusanyisizza wa yuthiruna ala anfusihim daba bo beerekereza ku myoyo gyabwe enjala ebaluma walaw kana bihim khasasa newankubadde ng'enjala ebaluma naye basazeewo okulira mu nzikiza balagooli nti nabo balya so nga ye yekka yalya obwana ne babwebasa oli omugenyi asobole okulya. Allah aboogerako n'aga nti abantu abo banjawulo nnyo abaalinga tebalina nnugu eri bakkiriza abamuhajirina ku ekyo ekyabanga kibaweereddwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waman yuuqa shuhha nafsihi omuntu alijja omutuube ku mwoyo gwe n'ajja omululu n'obukodo ku mwoyo gwe n'abeera ng'asobola okwerekereza ku lw'omulala faulaika humul muflihun awe bajja okwesiima ku lunaku lw'enkya. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين تولينا بللا abasaana okubeeranga nabo boogerwako wano nti balibeera abantu baabuvunaanyizibwa mu maaso ga Allah era nga balungi. jaa'u min ba'dihim abalijja oluvannyuma lw'aba ansaari ne bamuhajiriina abaabo nga tebaabalabako nga ffe tugenda twajja oluvannyuma lwabwe. yaquluuna bagenda kujja mu nsi muno nga boogera rabbana katonda waffe ighfir lana ffe tusonyiwe abaliwo abalamu wali ikhwanina alladhina sabaquuna bil iman obusonyiwe ne baganda baffe abaatusooka mu bukkiriza abaatukulembera naddala abali ku mwanjo be ba ansaari ne bamuhajiriina abaabeera ensonga etasse omubaka abeere nga atutuusaako eddiini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abalijja oluvannyuma lw'abano baligendanga okusabira abo abaakulembera nga bagamba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe tusonyire ne baganda baffe abaatukulembera mu bukkiriza. wala taj'al fi qulubina ghilla tukusaba oliko okuteeka ennugu yonna tukusaba oliko okuteeka mu mitima gyaffe. wala taj'al fi qulubina ghilla tukusaba Allah oliko okuteeka obukukuuzi n'ensaalwa mu mitima gyaffe eri abo lilladhina amanu abakkiriza tubeere nga twegomba okubafaanana tubeere nga tetutubeera bansaalwa gye bali. rabbana mazima Allah katonda waffe tukusaba ebyo byonna innaka ra'ufur rahim oli mukwatambu ate oli musaasizi. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى تقام nti mu kiseera awo we baali babani nadiri nga basenguka abannanfuusa abaali abasiraamu naye nga si basiraamu bannamaddala baagendanga gye bali nga babagumya nti temugenda temutya abasiraamu tebajja kubasobola ne babeera nga babagumyagumya naye nga ate nabo babasiba kiwaanyi bye babagamba mu butuufu ndi tujja kubataasa tujja kulwana nammwe bwe banajja obbalumba tunaabawa ebyokulwanyisa n'abasajja abanaabikozesa obulungi tusobole naffe twetamwa dda Muhammadi n'abagoberezi be. Allah anyumya ku nsonga eyo ng'agamba nti alam tara abaffe gwe tolaba ila alladhina naafaqu eri abo abantu abaayingira obunnanfuusi yaquluuna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitaabi bagenda ne bagamba bannaabwe abakafiiri bali bannannyini kitabo babani nadhir nga babalimba la in ukhrijtum singa wanaabaawo pulaani yonna ebagoba ne babeera nga baagadde okubafulumya mu kibuga kino Madiina lanukhrijanna ma'akum tubakakasa nti naffe tujja kgenda nammwe tujja kubeera nammwe
tujja kufuluma nammwe ffe tujja kuba na Muhammadi wano wala nutii'u fiikum ahadan abadan era tetujja kuba bawulize tetujja kuba bagonvu nga tuli nammwe tetujja kuwulira ddoboozi lya muntu yenna atugaana kuba nammwe era ffe tujja kuba nammwe tetulina gwe tujja kugondera singa anaaba nga ayagala kutujja ku mmwe muntu yenna abadan wa in kutiltum era singa kinaabanga mulwanyisiddwa bulwanyisibwa ne babeera nga abasiraamu bajjeyo ebyokulwanyisa kubeera nga baagala kuyiwa musaayi gwammwe lansurannakum tulibeeteefufu okulwanagana nammwe tubeere nga tubataasa tubawa abasajja ab'amaanyi n'ebyokulwanyisa wallahu yashhadu naye Allah akakasa innahum lakadhibun ti abannanfuusi balimba embeera yaabwe ya bulimba bamala ga kwenya bannaabwe لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرجوا سنغدلا مبتوفوا abantu abo bagenda kufulumizibwa mu Madiina muno kugobwamu Allah agamba la yakhrujuna ma'ahum tebasobola abannanfuusi kugenda nabo balimba wala in qutilu singa kiba kisaliddwawo kulwanagana nabo la yansurunahum tebasobola kubataasa babalimba wala in nasaruhum gamba singa babadde nga abana abataasa ne beetaba nabo mu lutalo la yuwallunna al adbara bajja kukyuka batiikikuka kokulatondeka nnyuma babalaga ebikugunyu badduke thumma la yunsarun era biwunzike nga tebataasiddwa Allah subhanahu wa ta'ala akunyonnyola omunnanfuusi embeera ye لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأنتم أبكرزا أشد رهبة في صدورهم من الله mwe basinga okutya n'okweraliikirira mu bifuba byabwe okusinga bwe batya Allah kubanga ebibonerezo ebyammwe biri kashi omusaayi muguyiwa ne bagulabako ate ebibonerezo bya Allah bikyaliko wala abalindiriza akhira kale batya mmwe abayiwa omusaayi guno gwe balabako okusinga ne batya Allah mu bifuba byabwe oyo ajja okubabonereza ku lunaku lw'enkomerero dhalika bi annahum qaumun la yafqahun ekyo bakikola batyo kubanga abantu abatategeera kubaasa abaali bategeera baali badde nga batya nnyo Allah kubanga Allah ye w'amaanyi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا تبسبلا كبروانيسا nga bali kitole illa okujjako mpozzi fi quran muhassana nga bali mu byalo oba mu bibuga ebiriko enkomera nga balwana beekweka tebasobola n'akamu n'akeddagala bo kennyini abannanfuusi nga bali wamu n'Bani Nadhir singa babeera nga musazeewo okubalwanyisa olw'engeri gye baagalamu obulamu tebasobola kubeera nga bavaayo kweŋŋanga abasiraamu babeere nga balwanagana nammwe ekyo tekisoboka okujjako era bwe baba baagadde okulwana nga basazeewo okulwana tebasobola kubeera nga ate bali kitole wabula balwanira fi quran muhassana mu mbiri ezirabika nti ziriko enkomera nga balwana be beekweka awo min warai judurin oba basobola okulwana naye nga balwanira emabbali g'ebisenge tasobola kuvaayo busimbalaala nayimirira mu maaso ga mukkiriza kuba baagala nnyo obulamu balina kulwana nga bagenda beekweka mu bisenge oba beekweka mu nkomera zaabwe mu mbiri zaabwe ez'amaanyi ba'suhum bainahum shadidun ate obubi obuli wakati waabwe bokka na bokka bo buyitirivu nnyo obalaba nga abali awamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba tahsabuhum jami'an abantu abo balaba nga abali awamu wa kulubuhum shatta naye ng'ate emitima gyabwe myawukamu gyanjawulo wano bo batunuulira obalaba nga abakristaayo abali awamu naye nga munda mu butuufu bonna beetemaatema mudda tebasobola kubeera kimu nga ggwe bw'oyinza obbalowooza dhalika bi annahum qaumun la yaqiluun ekyo bakikola batyo olw'okubanga abantu
abatalina ndowooza nnuŋŋamu etegeera obulungi Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala bategeere. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. omusajja Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yali saaba nanfuusi ne banne Wadi'a ne Malik, abo baali baana bombiriri ab'omusajja yayitibwanga Nawfal. Waliwo n'omunnanfuusi omuwala yayitibwanga Suwaid, nga waliwo n'omunnanfuusi omulala yayitibwanga Da'is. Abo be baali abakulu mu kubeera nga bagenda eri Bani Nadhir okubamatiza nti temudduka, tunaalwanagananga nammwe bwe banaaba basazeewo abasiraamu okubalwanyisa, so nga ate bwe banaabeera nga basazeewo okubagoba, era naffe tujja kutambula tugende nammwe, tetujja kuba bawuliza eri muntu yenna agezaako kubeera nga atwawukanya nammwe. Abannanfuusi abo baali babi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza, kamathali alladhina min qablihim qariban, bafaanaganirako ddala ekifaananyi kyabo abaabasooseewo ababaddewo okuva awo kumpi mu kaseera akatali keewala, kubanga waaliwo abannanfuusi abalala waaliwo Banu Nadhir bafaananiddeko ddala baganda baabwe ba Banu Qaynuqa, abeekobaana ne bamushirikiina b'e Makka, ne babeera nga bayambaganye ku lutalo lw'e Badiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'abassaako akazito ne luwangulwa, abasinga obungi ne battibwa mu bo. Abasajja abeetaba mu lutalo battibwa, ne babeera nga ebimu ebyo bye baaleka abasiraamu babitutte. Allah subhanahu wa ta'ala agambye Banu Nadhir tebalina njawulo ne bannaabwe abaabasookawo gye buvuddeko kariban mu bbanga eritali lyewala, okubeera nga bafaanaganye kyekimu, kubanga abannanfuusi oba Banu Nadhir abalidde mu mubaka sallallahu alayhi wasallam olukwe bafaananidde ddala ne bannaabwe ba Banu Qaynuqa abeetaba ne bamushirikiina mu lutalo lw'e Badiri, ne bigenda okuwunzika nga nabo bafaafaaganiddwa. Abayingira mu lutalo lw'e Badiri ba Banu Qaynuqa zaaqu wabaala amrihim, baakomba ku bukaawu ne bakomba ku kibonerezo ekyokwawukana ku kiragiro kyabwe Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yabawa ekyokugondera nabbi n'okubeera nga bakkiriza. Walahum adhabun alim, balina ekibonerezo eky'obulumi Allah subhanahu wa ta'ala kyabategekedde ku lunaku lw'enkomerero. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان أتاب النفوس بيكفانني يجابي كبينا كباتو كرابي Banu Nadhir bagobwa ne bafaafaganirwa ebyabwe. Allah n'abafaananyiriza Banu Qaynuqa bannaabwe, era abaafiirwa obulamu bwabwe n'ebyabwe gye buvuddeko katono mu lutalo lw'e Badiri. Ate abannanfuusi kifaananyi kye bafaananamu kamathali shaytaan, ekifaananyi ekyabwe kiringa bw'olaba sitaani bw'ebeera. idh qaala lil insaanu ukfur, sitaani etuuka n'egamba omuntu nti kola ekimenya etteeka lya Allah, n'ebeera ng'ekuyinula ogenda obeere ng'amateeka ga Allah ogavvoola. Falamma kafaru, omuntu wamala okaafuwala n'abeera ng'amenya etteeka, bamaze okumukwata, sitaani n'eryoka emwamukako. Qaala, n'emugamba inni bari'un minka, nze nkuviiridde, nze nkwawukanyeeko, oli muntu mujeemu nnyo. Inni akhaafu llaha rabbal alamin, nze nno gw'olaba ntya Allah oyo omulezi w'ebitonde, gwegenda ku lulwo bakusibe lulwo. Era kyova olaba buli gwe bakwata agamba sitaani ye yankemye. Ddala kituufu abaamukemye bw'amala okumwamukako n'abeera ng'ategeera nti yabadde tali mutuufu kukola kintu ekyo. N'abannanfuusi bwe batyo bwe beeyisa, bakuwagawaga, naye essaawa beetuuka ng'omaze okulugwamu ne bakugamba nti genda ofe lulwo, ffe twabadde tuli ku kyaffe, kasita ggwe oyingidde, gumiikiriza, ekkomera teritta, beera nga omugumiikiriza olivaayo. N'abannanfuusi bwe batyo bwe baali nga babuzaabuza bannaabwe
nga babagamba nti bwe munaabanga babagambye kubalwanyisa tujja kulwana wamu nammwe, ate bwe banaaba babagobye tujja kubeera nga tugenda nammwe. Allah n'akakasa nti babalimba, tebasobola kuyimirira nabo mu kulwana. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. عاقبتهما أنهما في النار nikibeera nti enkomerero y'ababiri abo bano abafaananye shaitan nabali abafaananye babanu Nadir, Allah subhanahu wa ta'ala enkomerero yaabwe egenda okuwunzika annahuma fi nnaari khalidaini fiha, nga bombiriri kimaze okukakata nti ba mu muliro, oba sitaani noono gwemaze okukema n'akola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatayagala kikolebwe, bigenda okuwunzika ng'enkomerero yaabwe mbiriri sitaani n'oyo omuntu sitaani gwesudde awabi, annahuma fi nnaari ba mu muliro khalidaini fiha, mwe balibeera emirembe n'emirembe. وذلك جزاء الظالمين نمبر يا وليازامان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الذين آمنوا أبانهم وباكرز اتقوا الله متي الله ولتنظر نفس قسان الدقتنوا لرومو يقولنا ma qaddamat lighadin chichiche kukulembeza kugenda okwanjula enkya maaso ga Allah nga bukedde, singa bunaakeera ng'ekiyama kiyimiriddewo omwoyo gwo gusaanidde gwekeberemu nga bukyali gugenda kwanjula ki mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo ekirabika nti Allah anaakisiima gubeere nga guwona. wattaqullaha muti Allah bannaffe abakkiriza, inna Allah khabirun bima ta'malun, Allah mukenkukufu byonna bye mukola. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا تمبيرانغا كالذين نسوا الله بلا الله فأنساهم أنفسهم الله نابير بالزيم يجاب نبتجكوليرا أولئك هم الفاسقون أبن بيبون يابن مدلا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي تبغين كباتي كيمو أصحاب النار abantu abalingira omuliro kuba bagenda kubeera mu bibonerezo n'obulumi obw'ekika ekyawaggulu, ashabul janna n'abantu b'omujjana kubanga bo bagenda kubeera nga bali mu nnyumba ey'emirembe. أصحاب الجنة abantu abalibeera mu jjanna humul faizun bagenda kubeera mu kwesiima. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إنك القرآن twali tugisiza ku lusozi nga lutegeera ng'abantu bwe bategeera, lara'aytahu khashi'an, walirabye olusozi oluwamu okubeera nti mayinja njazi nga lukalubo waali genza oddulaba nga khashi'an nga lukakkamwe oby'ekitalo nga lugonvu oluweddeyo, mutasaddi'an ne lutuuka n'okubeera nga lwekutulakutula min khashiyati llahi okutya Allah, wamu n'okubeera nga kati bw'olutunuulira olulaba nga mayinja gennyini amakalu ng'ensozi z'omakka bw'oziraba njazi njereere. Allah agamba nti singa nali nziwadde okutegeera nga kwe nawa abantu, waaligenza ziraba nga zinazo obuwulize n'obwetowaze n'obukkakkamu n'okutuuka okubeera nga zikutukakutuka zeeyasayasa obulererere olw'okutya Allah. watilka al amthaalu, ebifaananyi ebifaanana ng'ebyo, nadribuha linnaasi, tubikubira abantu babeere la'allahum yatafakkarun, babeere nga bafumiitiriza, babeere nga baluwuliriza kiki ekisaanidde okukola mu maaso ga Allah. huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la ilaha illa huwa, teri yasaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa atali ye, alimul ghaybi, amanye ebitala bwako, wash-shahada n'ebira bwako, huwa ar-rahman, yoyo Allah omusaasiza ayina okusaasira okutasosola kuno ku nsi,
abamuwulira n'atabamuwulira bonna abagabira arrahimu alibeera n'ekisa ekirimu okusosola ku lunaku lw'enkomerero ng'atunulamu abo bokka baali ng'abawulize ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala oyo w'ekitiibwa. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الذي الله لا إله إلا هو تليا سانيو كسنزوا تليا مبتوفو وكسنزوا الملك ومفزي أينو مفزي وبتاينا كونتاندي كوانا نكمريرو القدوس يومتوكو واتساني ديكو تيكي بواكي بياتساني كتيكي بواكو السلام الله سبحانه وتعالى نسيبكو يميرمبي المؤمن الله سبحانه وتعالى oyo ensibuko y'obutebenkevu. Allah subhanahu wa ta'ala al-muhaymin ali waggulu wa buli kintu kyonna nga waggulu we teriyo w'amaanyi ataliye. Allah subhanahu wa ta'ala yayimiriddewo waggulu we okubeera yayimiriddewo okumala ebyetaago by'abantu bonna n'ebitonde byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi nga waggulu we teriyo mulala yeye kamala byonna. Al-Aziz oyo w'amaanyi atawangulwa ku ekyo ky'aba yagadde kibeere kirina okuba teri ayinza kubeera ng'akyekiikamu. Al-Jabbaaru oyo kirimaanyi ng'amaanyi ge tegayina buyinza gageraageranya n'amaanyi ga kintu kirala. Al-Mutakabbiru eyeekulumiza yekka Allah subhanahu wa ta'ala tayinaayo kitonde kyayagala kimulage bugulumivu bwe nti w'amaanyi nnyo. Subhanallah, erinnya li Allah subhanahu wa ta'ala litukuzibwe. Amma yushrikun, obutafaananirako ddala batuligireko ddala ebyo abatategeera Allah abamugattako ebintu ebirala byamugattako ffe tumutukuze abeere nga ali mutukuvu okwawukanako n'abo abasamize bye bamugattako. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق يو الله متونزي atonda buli kintu kyonna ky'olaba ye yakiwa ekifaananyi kyakyo mwe kiri mwe kyeyagalira. Albari omuvumbuzi nga yakola buli kintu kyonna nga talina waatunula nti alabira ku kino asobole okuteekawo ekike. Almusawwiru oyo mukubi w'ebifaananyi nga buli kimu kyonna ye yakiwa ekifaananyi ekyo kye kirimu kye kyenyumiririzaamu ekirungi. Lahul asmaa'ul husna, ayina amannya amalungi, amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tugamanya 9 amalungi ag'ekitalo n'amatendo ge gatendebwa naye amalungi amayitirivu. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi, bimutendereza Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi nga bitendereza amannya g'amalungi n'ebitendo bye nga bimwogerako mu ngeri esaanidde n'okumugulumiza n'okumutukuliza ddala obulungi obutamugattako kintu kirala muno mu nsi ne mu ggulu. Era nga bannaffe bwe bagamba nti byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, tumutukuze mu nsi nga mu ggulu bwatukuzibwa. Wa huwa al-aziz, Allah oyo w'amaanyi atawangulwa, al-hakimu atakola nsobi.